Yes, okay, Astro Cinema Uganda beba kuletedde eno wamu ne Tamuzi Media Uganda batukolera firimu nyingi, firimu ekyama kya Kasiru wamu ne Zabeti Kagomesi. Kakati bino tuyinza obutabikunnyonnyola byonna kubitegeera wabula nga tugenda kusunirako mpola mpola mu firimu. Firimu bayita Male Godfrey tungamba etandika butandisi tugenda maaso. Bagamba mu 1997 eyali badde Chief Karoli firimu written by Mulindwa Hani etandika butandisi. Chief Karoli omukulu yali yazaala abaana era abaana abo nakola omukolo ogw'okuba nti agabanya embirize. Mu kugabanya embiri omu ku baana Karoli omuto olubiri olwamuweebwa yalugaana wabula n'asalawo okuwamba olubiri lwa muganda we gwe baali bayita Chief Bagenda. Kasirya John Bosco ku bazannyi bo etandika butandisi firimu bagiisa olubiri lwa Karoli. Bino bye bimu ku ebyo tugenda okuba nga tulaba olubiri lwa Karoli okuva mu Astro Cinema Uganda. Olubiri lwa Karoli ate Male Godfrey firimu Astro Cinema Uganda wamu ne Tamuzi Media. Tutandike lwe lubiri luno lwe tulengera. Karoli omuto ng'agaanye olubiri lwe yaluzira olw'ettima n'okweyagaliza yasalawo awambe olubiri lwa muganda we era mu kuwamba olubiri olwo bingi bye yakola. Mu bye yakola kwe kwali ne saddaaka ey'okusaddaaka omwana omutaata naweza myaka 24. Kaakati nno awo ogenda okulabira ensasage ntandike Sekayunga Musa ntandikwa mbulambalamba Gokyalya Juliet Songa Nasasira Rina etandika butandisi. Ono ye Karoli. Kaakali nono ye muganda we yamuloga n'amuzikiza n'amufaakinya olubiri n'aluwamba Gordon Kaye ekyali ntandikuwa. Nagambye Male Godfrey ye producer waayo ate nga production Tamuzi Media Uganda ekyatandika butandisi abadde anoonya muggo nga lwaki okutangamba n'otayogera kubadde ono ndi wano noonya embagona oliyawo osirise obadde anoonya embagona ye nakusobera kale n'omulaba ali ku muganda we ono ye musajja wattu ebintu kati alaba birabe agoogera tagalina buli muntu nabaki kale ne weewuunya omuntu ng'ono etandika butandisi. Nagambye bannaffe ba Astro Cinema Uganda kobye kale n'olaba erina omugaso gulina obulabo gwe ssebo ono amulabira ddala ng'atalina mugaso mu nsi muno. Kye yamukola yakimukola dda. Omuntu nenoonya embagono yange oli wano osirise saagala ekwe nigiyenerezi izyakubuka aba ukwekyo tuba tuli awo waliwo eyajja kambuzi why gwani kiwano watandika ddi okujja n'oyagala ki? tongamba nti gwe bana batambula ani yenza omutume sebo tongamba ni gwe batambula n'obutabo mutuyita sitaani mwe mutuyita sitaani bamuyita Kasirya John Bosco saagala kulaba ono gwe wano sikwagalirawo ddala yadde n'omulundi n'ogumu. Musajja wa byawongo ate omuleete mu Katonda ojja ozunga ne Bayibuli ozunga nayo yaki. Kakano munaddiini bamutwala atirale bamutwala tinka mukyala ageno mwami ate ki leka saagala kiki ate naye totabuka nnyo kusukka uyu omusajja wa Katonda kyogamba tomumanyi gwotwala otyo tinka. Musajja wa Katonda nga batuyita basita tonkwata nako yekyanzi kali mukazi we yali muntu wanzikiriza era omukulu ono munaddiini amaka gano yagajjangamu olwa famire omukyalo ono nkulabenga bakusanze kaakati kumwogera ngezenziremu okulaba nga mwogera azunga n'obutabo azunga ki nayimira nemwogwemugo yali baddewo nensooka mulaga amaanyi g'embagono alina embagono yetagita etandika butandisi firimu
olubiri lwa Kalooli gye tulaba tuli ku pati 1. Kaakano omukazi we byamusobera kwe kutuuza omu ku bawala baabwe ebbali. Kiki maamuzi? Ate maama kiki obuzibu buli luddawa? Manyi nti mbadde nve emmanju nesanga nga taata we atwalaganya omutume. Abadde ava emmanju naye asanze taata kyakola omutume. Eki? Simanyi oba kitaawe okusaba kwamukola ki? Kitaawe oba okusaba kwamukola ki? Oli takwatagana na ddiini. Tumubuulira. Abugambye nti ono musajja wa Katonda. Omusajja obadda mugamba ndi musajja wa Katonda naye ng'ebintu yeefudde atabimanyi. Omanyi takolagana na kusaba. Taata omumanyi ebyokusaba takwatagana nabyo. Abugambye nti oli musajja wa Katonda. Kuno omusajja namugambye oli musajja wa Katonda gwatwala tinka. Nze ebiseera ebisinga oli munaddiini tosala ewuwe. nze mwewuunya ebintu byako. Nze mune taata mwewuunya ebintu byakola. Era bannange nze nsaasira ono muganda wo. Kono ono muganda wabula musaasira. Balina abaana babiri ab'obuwala mu lubiri luno. Awe amutaddemu buli muganda we yeesibye ku kitaawe amutaddemu buli mize gyonna gy'omanyi. yangu omwana wange nnuma. N'agampulira ng'omwana nga nnuma olw'ebikolwa ebya kitaawe. Saasi. Bannange nze simanyi. Namwesonyiwa. Nze namwesonyiwa dda. Banze ndi muto sitegeera. Munne nze ndaba ng'omutaata ategeera oli ye mukulu. Ne Matilda. Ogenda okula ayita Matilda. Tulagema kukutirawo anti omundiri. Owulidde? Ate nno Mutuma abadde akoze ekyamakulu. Maama tuludde okusabako. Tuludde okusabako nno maama Mutuma abadde atukoledde ekyamagero. Omutuma abadde azze basabeko. Bamututte tinka. Etandika butandise. Ayi Mukama Katonda owe. Kaakano omukazi wattu omutume ke bamugobye leka bo bagende maaso n'essaala yaabwe. Tanze siina kyensobola nga nze. Era mukazi wattu famire agitaddeyo mikono gya Katonda ye nga ye agamba talina busobozi. Tutumubulire. Bamuyitako Businje Veronica omukyalo ono oligiro ne muzi firimu nyingi. Gwe okulwaffe. Mukama nteeka abaana bange mu maaso. Ayi Mukama abaana bange mbateeka mu maaso go. Ani? Ye kitaabwe tomubulira Katonda oli musajja wa misankiki nnyo. Taata nze Tugenda maaso. kyensobola. Nagambye evudde mu Astro Cinema Uganda. Era nga bannaffe ba Astro Cinema Uganda beetaaga abazannyi nno. Yitiramu. Gwe yeetaaga okuyiga okuzannya firimu acting bakwetaaga. Naawe yeetaaga okuyiga okuwandiika script za firimu. Naawe bakwetaaga. Osobola bakubira ku 0788 79 48 55 oba ku 0757 99 322 Astro Cinema Uganda. Kaakali n'olubiri lwe luno olubiri Kalooli yaluwamba Kalooli omuto naye ng'olubiri luno lwali lulina kuba lwa Chief Bagenda muganda wa Kalooli kati nga bw'omanya ettima n'okweyagaliza olubiri olulwe lwe baamuwa yalugaana agamba wano sinza kuvaawo. Egenda maaso kati omukyala embeera za bba zaamusobera. Nina ekintu kyenjagala okunoonya. Bane mwami n'ekintu kyenjagala okubuuliramu. Kiki? Tulaba Kasirye John Bosco owaayi ayogera abwatuka. Bannange Wange simubu. bane mwami simuleka Gana amaka gange gano kunnya. Kyenjagala kyensalawo. saabya akunnenya kyenjagala kyensalawo wano. Yogera. Otandika oyogera ki? Omwami akulemesa ne w'omutandikira. Kyeŋŋamba Tufu osazeewo abaana baffe bakule nga tebakwata. mazima osazeewo abaana baffe bakule nga tebakwatagana. Abaana tebakwatagana. Omu awulira kitaawe. Wulira sirika. Ate sirika. Sirikira ddala. Bikanaluza. Gwe kanaaluzaalawo ensonga zino. Teekateekawo embeera. Gwe nyaabwe. Ekikumba tetegereka. Gwe kanyini gwe ateekateekawo embeera ekikumbaavu. Kunaate embeera ki? Wulira. Bane mwami. Najja nsaba. Nze mbadde nsaba. Kyuseemu. Kyusaamu. Abaana bandeemu. Abaana bandeemu. N'abaana buli omu yeetegeera yekka. Omu ategeera nnyina ono tategeera kitaawe. Ogamba ki? Bitegeera. Naye nga nnyabo. Nojja oddira omwana wange n'omuteeka mu mitwe ekipumbavu bekiggwawo. Entegeera ya mukazi. Sirusiru abumba bawumba tuutu. Wulira. Yaddira omwana we n'amussa mu ntegeera ey'abawumba tuutu. Kali oddira oti omwana wange n'omuleeta mba n'ab'obutabo. Pumbavu.
abakumbaavu kalaba ono ate akasajja ako wenziriramu kalaba nkubuulira ebigambo bino biwulirize bulungi eno embagono ogiraba kansula nti otegedde ŋŋenda okukayisaamu embagono otegedde ensonga nange mwami nedda mwami nedda naawe kyusaako osusse osusiza obukambwe wona olinga eyali ennumba singa obadde okola byenjagala singa okola byenjagala obukambwe si bwali baddewo omwami ono omukyala ye katatambulira ku nnono eyo yokka omwami wa nnono nnyo n'obuwangwa n'ennyambala yokka wa misankiki sitayire ye baneeraba ennyambala yokka omusajja atava mu mbugo abantu ebakulaba naakutitula olwo obutava mu mbugo ne luba bulwadde egenda maaso firimu nagamba etulaba olubiri lwa kaloli part 1 ate nga zonna tuzirina okuva mu Astro Cinema Uganda kaakano tulengera abambowa babeerawo kuba ndi balongoosa olubiri luno tugenda maaso wabula nga nkujjukiza nti bannaffe abatamuzi media Uganda tamuzi media Uganda bagamba nti gwe wenna ayina emikolo oyina embaga oyina okwanjula babikolera ddala fiiti nnyo ne woba oyagala kukolera adverts tunuulira babikwasaganya oyagala kuyiga bya kamera basomesa kamera waka basomesa graphics basomesa n'okweditinga video kati gwali eyo kubira bannaffe abatamuzi media Uganda ku 0787 0 12 6 oba 0757 993 tamuzi media kiki kituseeko omukulu si musanyufu kamwana kyokuli ku nyambala ennyambala ena buzibu kikuni ususse akamanyiro kaba kagenze wala katuuse ne ku nyambala zikuliridde ki kati ennyambala ekuliridde ki bwe nyambala embugo n'ofiirwamuwa loosi ogikolera wanga nyambadde embugo oterojje omukulu ali eri alaba ye bagenda ye muganda woono era yali alina okubeera nannyini lubiri luno bange abaana bange ko nange bange otandikirawa abaana bantumbwe ezo nyabo kaakano tuba tuli awo ekyokusatu ssebo kyenkusaba wulira genda oggyemu empale ya bano baabano bonna bambowa ono yayambadde empale ya munne empale ya bw'oba oyagala tusigaze omukwano ebirala byonna tubinyumye naye empale yange gigyemu nkubuulira azimumpale wansabye wajambadde onsabye waŋŋambye ng'ojambala sebo tenjagala kuwuliriza siina kyenjagala kuwulira empale yange genda ogigyemu etwawudde eyo empale etwawudde abambowa nabo balina ebizibu byabwe mu lubiri wano je njozaako bulungi nenyirira neŋŋenda ekampa eyo empale ogiraba njozaako bulungi nenyirira neŋŋendako ne mu site njikubako ka dry wash katono nnyo nebangeze kwalaali kati nyamba gigyemu oŋŋamba sebo nno bintu biba bitono ebyawula abantu sebo jamu empale yange abadde amuleetedde lugambo bwe bakola nno mu lubiri lw'omukulu nvira nikole genda oggyemu empale yange saakummanyira kakani omukyala wuno kino nno ekiwala kyasinga okwagala Matilda ate taata teki omanyi mwanange ebintu bino ebiriwo ebintu ebiriwo bino okuva ku nnyoko byetaaga kwegendereza naye okuvira ddala ku maama wo naye kino laba omulaba ono omulaba nnyoko ye mwana omulungi wulira kize we mugamba ayagala omwana woono ono omukulu takyalina kyayogera wabula awulira buwulizi ye baamuzikiza dda naga baamufaakinya talina kyasobola kwogera naye omwana ng'ono yagenda kwesikira era omukulu yamuganda omwana wange yajja okusika kubanga yategeera ennono iddenga
Una kyenjogera mu byenjogeranga kirimu okukaka. Nkulabikidde nga byenjogera birimu okukakamba mwana wattu. Tyanedda. N'omu bw'ati. Ono. Kale gw'omu ku bennyina. Gwagenda okunsikira. Omwana yagenda okumusikira ono. Geranga. Gw'osengejja. Wulira. Wote boyogedde? Mwami wote boyogedde. Ate nkirumamu. Katubalinde. Kunu kale katubalinde. Lindira ddala. Femenya kusanga twagenze. Singa watambudde dda n'ova nawo. Ate ekitali kibi. Ndi mu kwogera to. Ono yeewuunya bwewuunya. Firimu egenda maaso. Olubiri lwa Kalooli part 1. Gira. Oli bitegeerera nga nvuddewo. Mwana wange byenjogedde oyinza obutabitegeera naye oli wakubitegeera nga nvuddewo kuntatate ki? Oli mulokole. Oli nnyoko yalokoka dda. Ate nze byendimu. Ate ebyange kati omugezi bya buwangwa na nnono. akola kyalina okuba nga akola. Omugezi akola kyateekeddwa okukola nga bukyali. Tugende n'ekiriwo mwana wange. Ono ye mwana waasinga okumutegeera era bwe batambuza obuwangwa. Kali oli omukazi n'oli omwana we omulala baate balokole agamba tebamuliiko. Batugambye nti nobadde otuyita. Bane atugambye nti nobadde otuyita mu mbejja. Mbadde nze nkyalina bye mmaliriza. Mubadde mukola ki? Ono adde alina w'amaliriza. Kati okuva ne leero. Kaakano okuva leero. Buli omu agende nga akwata ku guno. Saagala buli omu abambire mulimu. Kwata guno, kwata guli, kwata guno. Nga tegukolebbwa mba nmanyi gw'okuvuna. Njagala buli omu muwe omulimu gwe. Era guba tegukoleddwa mba njagala mmanye ani avunaanyizibwa ku mulimu ogwo. Yagenda n'aba nga ayagala kyakulya nga tewalimu. Dadi amanyi okubaawo nga ayagala byakulya naye nga tewali yadde yamufumbidde ekyokulya. Olina okukakasa nti emmere by ssaawa 6. Kaakati nno emmere erina kujja ssaawa 6. Mmwe saagala bukyafu bwonna. Ate banne mmwe saagala bukyafu bwonna. Njagala mbeere nga mulongoosa buli wamu. Saagala bukyafu munda. Otegedde? Bukyafu. Bonna muwulira mukyetaaga okubeera wano mukuuma obuyonjo. Gwe emmere tugenda maaso. Ye mumbejja ono mwana mulindwa hane oligiro ne muzi mulindwa hane. Yanji mumbejja. Kaakano tuba tulya zireeta omumbejja ow'okubiri. Bannange. Ogera otambula. Gwe nnyabo nkyakugamba otambula ko nanti omumbejja abadde ampise. Abaana bano buli omu alina gw'ategeera. Ono ategeera nnyina era bwe batambuza ebyabwe ate ono ategeera nnyo kitaawe. Kyalina bye mbagamba. Owaye nkyalina bye ngamba bano ate obayita obatwalawa. Saagala nze. Emuwali mu lugeki. Wamma mwe mbagamba. Nga kimanyi. Era naye ajja kibagamba. Nze nsooka. Wano kitanga akimanyi naye ajja kibagamba nze mumbejja asooka. Ekigambo ekyange kye kikulembera wano. Saagala balala kwefuula bagezi. Era naawe siraba lwaki ogenda mbusima. Okitegeera bwe mba njogera naye siraba lwaki otambula wenna owuuba embaliga ogenda mbusimanyi omumbejja mpise. Mumbejja bw'akuyita ate ng'oyogera na mumbejja nkitegeeza ki naye akimanyi. Ate kitaawe yalangiridde ddaani ye musika wano. Nkutuma ekintu sooka kya. Bwe mba nkutumye ekintu sooka kyange saagala byakumbulira mbw ate simanyi. Otegedde? Tugenda maaso ne firimu. Yagambye tulaba olubiri lwa Kalooli era nga tulaba ekitundu ekisooka eva bannaffe aba Astro Cinema Uganda era nga bakoledde firimu nnyingi. Nagambye firimu ng'ekyama kya Kasiru, firimu nga Zabeti Kagomesi ye Astro Cinema Uganda ate nga beetaaga abantu ab'enjawulo abaagala okuzannya abaagala okuwandiika script za firimu. Abeetaaga okuyiga production n'ebirala ojja bakubira ku 0788 79 48 55 oba 0757 99 322. Kaakano olubiri lwe luno tulengera abambowa bagenda maaso n'okukola emirimu. Olubiri lulina okuba nga lunyirira ssebo. Lwe lubiri lw'omukulu Kalooli. Kaakati nno ye mukulu ono bamuyita Kasirye John Bosco
akuweereza nga kaloli. Tugenda maaso nga bulijjo. Takoze atya. Omanyi bwe bukeera omunene aba alina okulambula. Ajja ayitaayita tata mbagono ya muggo. Alina embagono eno musajja wa nnono nnyo. Asooka amagamaga ati efirimu egenda maaso. Aye. Kwe kuyita Musemba akowora Anzisebo. wangisebo. Sooka ondeetera entebe omumbowa. Oyagala kutuula muko wano. Musemba Bannange bwakutuma n'abala sekendi singa bbiri nga takulaba. Oba ojja kajjutuka egenda maaso. Entebe ne bagireeta. Kasirye jebi. Gagano bwasooka n'atuula ati okasiriikirira. Mulogo oyo mulogo awedde emirimu. Tugenda maaso. Soka abala kyakuzzaako awo. Abala kiddako. Bagita olubiri lwa Kaloli part 1. Ono ye kati alaba mulabe. Ensi alaba ndabe talina kyasobola kwogera. Bamusiraniza mu lubiri olwali badde olulwe. Anyenya bunyenya mutwe bwati. Ye musajja mukulu ono Kakande Muhammadi oligino ne muzi n'agamba twaleese basiniya era nga tuzze twala mu sinema Nkuyanja. Ali wano musajja twatudde bakuzanyira firimu nga Akaalo era yakuzanyira nga Ngalo Bunani. Katende Muhammadi kali abali wano asiriikiridde musajjatu. Ebigenda maaso mu lubiri alaba birabe. Ensi bannange nganzibu. Ensi nga nkambwe. Olubiri olwali badde oluwange kakali bantu baloga tayogera. Kakani nga zireeta omu ku bawala baabwe bawala ba Muganda ye mumbejja omuto. Nze chichi buzibu ki? Pane muzeyi buzibu kiki kyate? Kyekibaddewo. Kyekibaddewo muzeyi. Anyenya mutwe. Simuna bwenyinza kuyamba kuba tasobola kwogera. Pane simaina wenyinza tandikira kuyamba okwogera tasobola. Ofula ne peni wandiika. Oba ndeete peni n'olupapula wandiike. Wampite taata gw'obunyonyi. Taata gwe mampito nnyonyo. Okunnyinnyonnyola ne mmanya buzibu ki? Wali badde kalafa zaali nzo nnyinnyonnyola ne mmanya buzibu ki? Ensonga ezagenda maaso abaana tebazimanyi. Taata muloggo oyo
kali bwe yadda ano n'asiriikirira n'abanga alinyibwako ekitambo. Manyi ebintu by'abantu bano ab'ennono. N'asituka alinga alinyiddwako emandwa. Gaakano bw'asituka kwe kutambula okweyongerayo. Sooka olindeko eri mbadde nkutte wafu. N'asooka ajja. Tulaba kina Uganda kyaffe kwe tuli. Eno ze zimu ku firimu ezigobye mu Nigeria wano kati. Astro Cinema Uganda. Kwe kubayita. Ayita ba maid n'abambowa. Abange muluwa. Tebawulira bempita. Owai benkoola tebawulira. Banjisebo. Mukulu abayise. Bonna baggwayo. Bonna baggwayo. Baluwa abalala. Abakoowodde. Egenda maaso firimu. Bonna abakoowodde. Kyemmanyi. Wulira. Buli omu amanyi omulimu gw'okukola. Kyemmanyi buli omu omulimu gwagumanyi. Kulina ebintu bikyuseemu. Ebintu bikyuseemu kati. Mwe. Mugende kuluzi. Mugende muleeta amazzi. Bale batuma mazzi. Wuyo. Kasete amazzi gemba tuma. Ebidomola 10 mubimaleyo mu ssaawa nga 4. Ebidomola 10 mu ssaawa 4 birina okuba nga biweddeyo. Mmwe. Ate mmwe. Mugende mutyabe enku. Bano balina kusenya nkuba maid. Buli omu ate ebinywa 2 Buli omu ensekese 2. Ebinywa 2 ebyenku buli muntu. Saagala muzannyo. Kaakati. Kali mbagambe kimu ate. Bebambe jabe. Bebambe jabe bano. Agambe ki bano? Mungenderewo omutaka. Yabatuma. Omutaka. Sendagire. Yabatumewo Mutaka Sendagire. Mumukaka sente mwagala. Mugende mungambire Mutaka Sendagire. Mwagala. Era mukaka sente mwagala. Mugende. Mugende. Kawe. Ewa kawe mumungambire nti mwagala. Mangu. Mwangwe! Yisenkulu. Nawe to mugongo. Kaakano kabulazo yuno. Ebintu araba birabe. Enteekateeka zonna ezamugana ezaakola mu lubiri wano. Alengera birengere oye baamukwata mudda. Baamufakinya n'akivaamu. Kaakano omukulu. Teyakomawo ng'atandika omagamaga. Nagani musajja wannono nnyo onukuunu n'ekiki. Ajeyo akakumbi. Ayina nettu lyakutte alagawa. Wuno. Akutte ettu n'akakumbi. Akwata wa alagawa. Firimu egenda maaso. Sooka olindeko tulabe. Agenda kola ki? Kaakano bw'aveeyo n'aserengeta. Wuno. Bagiyita olubiri lwa Kalooli part 1. Eva mu Astro Cinema Uganda. Musajja muntu wa buwangwa nnyo. Munange. Ng'asooka ayita waata ayolekera eno mu kayinja. Bw'ajja bw'amagamaga tayagala kumulaba. Kaakano watuuka wano. Ng'alyoka akwata ettu lye.
asooka alitereeza ebbali wano. Olubiri lwonna alulogaaloga ono gw'olaba ng'atandika sima. Yalogaaloga olubiri lwonna. Egenda maaso. Munnange gusima ng'asima ng'asima. Tugenda maaso. Era nga nkujjukiza nti bannaffe ba Astro Cinema Uganda kino nkikujjukiza nnyo. Beetaaga abazannyi mwena abaleetaze okubegattako. Mwagala kuyiga kuwandiika firimu, script za firimu, mwagala kuyiga directinga firimu, mwagala kuyiga bya production, byonna mbakubire. 0788 79 48 Kagali bwakwata ettu lino ng'abaako ebigambo byalaamiriza kutu. Njagala olabe. Ali kuki? Kumbe baamulabye dda. Ono ensi ayongera kugirojja. Ebyafaayo bitugamba nti ono kitaabwe yabagabanyiza embiri olwono n'aluzira. N'asalawo okweddiza olubiri lwa munne. Kaakati nno bw'amalawo ng'aziika. Olw'ettima, fitina n'okweyagaliza. Yasooka kumuziba mu mwa butabaako kyagamba. Byonna ebisigadde abikola oli tagambayo. Bw'amalawo ng'aziika. Wannono na buwangwa. Egenda maaso. Alina kyaziise wano. Amalaawo. Anange bintu bino nabyo si byangu. Ng'akwata nkumbi ye. Kiwedde. Aliwo andabye. Amagamaga left right. Tewali andabye. Kale. Egenda maaso firimu. Kina Uganda nga bulijjo baana baffe bawano. Kaakano akadde nga katambula nate. Nagambye Tamuzi Media Uganda. Tamuzi Media bannaffe bana ba Tamuzi Media bakwata emikolo. Olina kwanjula, olina mbaga. Ate nga basomesa ebintu bingi, basomesa videography, okweditinga video, basomesa graphics, basomesa kamera. Oyagala kuyiga bya kamera work bannaffe bana ba Tamuzi Media kuba ku 0787 6 12 6 oba ku 0757 99 322 ye Tamuzi Media Uganda. Nangena nyenyi siwe talipo kakano tudde eno atunulira Isaka wala ako kantama banono ba maid nabo babaamu nga beepinga jagala nkakube unaina akamutama. Ate otumanyifu abakiga ubane wenkasangira ngendo okuba kano. Nze sagala kumanyira njagala nakulumu amanyire. Nze simanyirwa njagala nakulumu amanyire kajja kundabako. Ninjo kateera akolujjanja mulagere kandeetako olujjanja nyakalaga levo. Kakiga mwana wa buwala tebamanyirwa. Kubira bwotyo wese. Naye lindako kimanyi niwo kakubira owese. Sebulwenka oba okwatamu obubwo. Ne tugenda. Nze sifaayo bampete naye nze njokukakuba. Kagenda nga kasansalisa obukono bwe buti bulinga obwembata. Katakagala. Kameidi kanne. Ira nze nkugambye. Anze nkubulidde. Timaye mno okakubira. Manya okakubira sibirimu bakutwala weka. Birawe bagobera. Ani ukasooka kuba bagoba. Kantamaatamada. Anze kantamaatamada tombulira. Weke nze sikagala abakiga beeta mwanze kantama. Nekera banzi kakozi kaagala. Mbukera bani kakozi kaina leve yakabi. Basi kola kisirifa nze sifa tombulira nja kukakuba nze. Kitufu tukimanyi okasinga. Kitufu tukimanyi okasinga. Kubira? Naye okakubira owedde. Akantu kaddanze obuntu obusaagala gasiya. Maidi munaabwe yabatama waliwo maidi yefulo wakabi. Ngera bw'omanyi ebintu by'abakozi.
mulimu abagala okulaga nti bo ba muwendo nnyo kusinga ku bannaabwe. Katudde eno omukulu awujjadde. Abaye abeeyo. Ani ali awo? Ali awo yani? Sanyo. Ali wano. Wanyi sebo? Sanyo. Sisi. Njagala kyakunywa. Kyakunywa. Kale sebo. Omukulu ayagala kyakunywa. Laba firimu. Ayagala kyakunywa. Baleeta akakopo. Matilda. Nga gyayita Matilda. Matilda. Mwana n'abakyogwe. Mwana kyono gwe mpita atabulira. Matilda. Yemba nensubira okuba munne. Linnya ganda nnyo Matilda. Matilda. Nkuyita mpya ng'olwayo kyenga. Ninkuyita n'olwayo ate nga gwe musika. Bampadde kyayi gobo mutabuli. Kyayi bamumpadde wuuyo. Yeetaaga tabula. Ono ali wano alaba. Bintu byonna alaba amoga bumoge musoga kweta kumoga. Kakali kacyayi Matilda alina okatabula. Taata aliwo obuzibu. Nage bamuyita Mulindwa Hani. Kiki? Relax. Okuva mu firimu ng'akaalo. Taata buzibu kimbulira. Omwana ono ategeeragana nnyo ne kitaawe. Era ensonga zonna azitambuza na mwana w'ono. Nze aleka alina ensonga ezimuwujja. Ono yamwetegereza. Anyenya mutwe. Kibi nnyo. Olina kubeera bwotyo. Kali kutanda n'ova mu ngeri gye nakuteekamu. Gw'olina kubaawo. Weetyabidde akalooboka. Yamussa mulaaga. Ke kali kutanda n'ova mulaaga ze nakussaamu ggwe ojja kuba weetyabidde aka. Awo amwagala. Ogenda okulaliwa ettondo eryagwa mu kacyayi. Ettondo lirivudde waggulu awo. Lyetabudde mu kacyayi omukulu kabadde agenda okunywa. Kakatwadde eno. Omutume alina gw'aguddeko. Toli mubbi ng'akusanze wagguluko. Gwe ojja otagalatagala otagalira mu matwale g'abantu. Sebo siri mubbi. Sebo. Komaawo sebo. Omanyi ne bano abambowa oyinza obbagwamu sebo nabo ne bakuwanikirako ebiwawaatiro. Lindako kiki? Ono omusajja. Omutume alina gw'asanze. Tuula mukulu akutatugamba ate oyimirira. Tuula. Bano sina kyenkoze omusajja nkwati. Ekutuma kubba. Enjala wekuuma ekutuma kubba. Enjala ebadde emuluma. Ono ali wano abikulaakulanya. Omutume alina gwaguddeko awo. Muleka mutwale ow'omukulu. Akamutwale ow'omukulu. Kuni omukulu wa. Omusajja gw'omutwalira omumanyi. Omukulu gw'omutwalira omumanyi ayinza n'omusaddaakira awo. Omusajja tomutwala wa mukulu. Tewabbe soko gye tumata. Kiki? Ate tomuta. Laba. Omutume otagenda. Atagenda oyo. Nze kyembadde nga. Bamuyita Senior Venom King. Gundi mwe. Abaye. Wakyemmanga wali. Omanyi. Wali kabimbi akatajja. Wali ekyemmanga otegeerawo. Okumbi tumwe n'oluso. Ono omuyaayi ffe tulina okukolawo. Tumuwe enkumbi n'oluso. Kulima. Mfo kyemutwale w'omukulu. Agenda alime. Gwe kusonyiwa ogenda kulima. Walondako okumwoca nga tukumwoca. Okumwoca n'okulima tukolere ki wamma? Lindako. Muli bawana. Kamubalekere. Okay.
muli bawano kale omutume naye mumugambo omukulu nti nze mukutte omukulu mugaye nze mukutte naye mbadde kale kamale gamubalekera ano siwali kyakola omutume yakutte omusajja ono bamusanze abunyeeta ne basebo mundeke kale muntwala fazaali nneme olonzeeko ki Alisi ogenda lima bulungi nja kulima bulungi tunulira kaakano nabo beetaasizza ono we baali badde balima ani bamusanze asaalimba kati be yajja okulimawo tunulira firimu kakati nonga buzibyezibyawo bukutte ogenda okulingira waliwo ekisiikiriza ekijja ne kibula mu lubiri lw'omukulu luno mu bwekiro buno olubiri lwa Kalooli Returns tujja kuleeta part 2 okuva mu Astro Cinema Uganda era nga tubagala nnyo mwenna mwebali kwagala kina Uganda amu ne Tamus Media Uganda tujja kulaba ekitundu ekyokubiri tumanye wa gye bigwera nate